Gamba mutebagala balungi abeekunnira kusanga 5256 mbaaniriza nsanansa olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nno tugenda kwogera ku kafo abamu kemusinga oluusi okubuusa amaaso mu nsonga z'okwepimbira. Obadde okimanyi nti nno waliwo abantu abamu nga ye obwagazi bwe buli mu bigere ebye oba obadde tokimanyi. Nabagamba nti bw'oba oyagala oku-exploringa omubiri gw'omuntu oba oba oyagala okutegeera ekisanyusa omuntu either musajja, mukyala, whatever the gender could be. Ng'oyagala okutegeera nti omukyalo ono oba mukazi wange ono ki ekimusanyusa oyina oku-exploringa omubiri gwe gwonna. Nze nabagamba nti olaba n'omukono gwennyini guno nga si bibatu byo but just your hand gusobola okuyimya omuntu nga ye feelings zaabwe zisibuka. Kati waliwo abantu abamu nga bo bali mu mbeera bali into ebigere. Njogera ku bigere bino ebirinnya wansi nga ye bimusanyusa ng'omusajja bw'atunuulira ebigere by'omukazi bw'ati ng'ayima ng'omukazi bw'omuweeweeta mu bugere obuba n'omukwatamu bulungi bw'oti n'obuzannyisa ng'asammula nga tonnamuyingizamu na mukira. So olinza okuba onyoonyezza mukyala wo okutte wano okutte wali okoze otya naye nga tava gy'ali. Oli okiconsiderinzeeko oba wali okirowoozaako n'ogamba naye lwaki sigezesa oba lwaki sipima ne ndaba oba omuntu ono bwe nkola bwe nti anaareactinga atya. Nze ngamba wandikigezezzaako n'olaba osobola okulaba oba omuntu oyo ddala bimukolera oba tebimukolera although nga tonaba kigezesa ku muntu. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa n'osooka omubuuza. Tugenda kutunula engeri gye tuzannyisaamu ebigere oba engeri gy'osobola okustimulatingamu omukyala oba omwami nga omukyamula n'ebigere byo naye nga osooka kwogera na mwagalwawo ku nsonga eyo. Bw'obanga oli muntu ali into fit katugambe nti oli musajja onyumirwa nnyo ebigere by'abakyala oba ebigere bya mukyalawo sobola muganza ebyo byondaba ebigere byo buli bw'obisigako paint owa red ankolera oba nnyimya oba mbyagala nnyo nnyumirwa nnyo bizanyisa abasajja abamu bamanyi n'okukwata agamba omukyala n'ateekawo ebigere ng'abigasse nga yeebase omusajja n'ateeka neyeebaka omukazi n'amuteekako ebigere n'ayisa omukira wakati w'ebigere ebyo n'abeera nga alinga aguzannyirako bati katugambe omukazi atudde wansi omusajja yeebase n'omutuuzaako ebigere byo kati n'obeera nga ositula ebigere nga woobizza wansi ng'ozannyisa ebigere byo ku mukira gwe nga byayagala ng'era bimunyumira. Of course omukyalo olina okimugamba n'atagetinga weird oba n'atafiiringa weird ngo okimukubako bukubi mu buliri nti njagala tukole kino. And bw'aba tali open kukikola it's okay. Not everyone ali willing okukola ebintu naawe. Naye waliwo abantu abamu nga bo they are willing to share with you anything. They are willing okubeera nga muli mwenna mugabana embeera yammwe oba okitegeere kyo naye kiba kikulu nnyo eri abaagalana. Kati ekyo oba olina okitunuulira n'okitegeera nti omwagala wange akikkiriziganya nakyo oba takkiriziganya nakyo. Bw'aba akkiriziganya nakyo alhamdulillah, atakkiriziganya nakyo still si kyekintu ekirinza okukunyiiza oba ekirinza okujja mu mbeera n'ogamba ki kino oba kiri. Naye musobola mutya okubigezaako bw'aba nga omwagalwa abadde akimanyiiko well and good ajja kugaiding oba ajja kubuulira engeri gy'akyagalamu. Naye bw'oba nga oli muntu wakawulira audio eno badde tobimanyiiko noga singa yagambye n'ebigere nabyo n'ebigere nabyo tusobola obitinkuula oba tusobola obitakula omuntu ne tumugyamu omwasi munnange osobolera ddala okikola otya. Osobola okukwata ebigere byo nga bwe ngambye nti waliwo omuntu ayagala ebigere ne bimuyita ku mukira. You try, it doesn't hurt. And omukwano gulimu okubeera nga muli open mugezesa kino nekiraba nange gunyuma banange gunyuma. Things fail namuseka about noga naye wabadde mubi nnyo, you performed really bad at that. And you laugh about it, and that is the whole sense of okweyagala. It's not about kubeera perfect mu buliri, it's not about nedda. It's about making mistakes, playing around n'omwagalwawo, being seen around omwagalwawo. Bingi bye muba mulina okutunuulira ne tugamba omukwano balina omukwano oba omukwano mulungi oba guli healthy. N'ekirala osobola massaging obugere bw'omwagalwawo nti omuba muli mu kwepimpa omuba muli mu kweweeweeta oba mu romance osobola okukkirira wansi n'otandika okumassaging obugere obutini butozi like weesiga oil mu ngalo kati n'otandika obukwatako ng'olinga abumassaginga ng'obusika buli bw'obukwatako bw'oti olina engeri gy'omuleetera okubeera nga muli akyamuka kubanga obugere like bulimu ennyonyoogeze oba ebigere birimu ennyonyoogeze.
bwe tuba twogera ku muyimo gw'omukazi oba omukazi engeri gy'ayimamu asobola okubeera nga omuyimo gw'omukazi tuguliratinga n'obwongo bwe nti omuntu wakwatako omusino oba mu bitundu bye ebiyimya obwongo bwe buresipondinga n'obeera ng'oyima but obwongo bwe ate buli waliwo akatundu awo akaddiridde obwongo akavunaanyizibwa ku senses oba sensations kati jjukira nti kaliraanye bwongo nti kisobola okustimulatinga engeri omuntu gy'abeera akutakola mu bugere n'owulira bulungi n'orelaxinga n'obeera nga n'okusamula osamula so osobola okumuzanyisa obugere osobola omutakula mu bigere wakati awo ng'okuteeyo n'engalo zo bbiri n'otandika okubeera ng'otakulawo like in circular motions oba ng'otakulawo ng'otakula ova wansi ng'oyambuka oba osobola okubeera ng'olinga azannya kanneemu kanabbiri oba bwe batyo bamuzannya like ng'ozanyisa obugalo bwo ng'otambuliza obugalo bwe wansi mu gundi otambuliza obugalo bwe wansi mu bugere bw'omukazi oba bwa bbaawo. It doesn't matter musajja mukazi, doesn't matter as long as mweyagala oba as long as oli yakyagala oba gwakyagala tekiri n'okumukazi kago oba okikola n'omusajja osobola okimukolera n'ozanyisa obugalo bwo mu bigere bye birimuleetera okuyima okubeera ng'awulira bulungi n'okubeera ng'afuna eyo feeling eya relaxation n'abantu abamu bakola foot massage not because nti kinaye waliwo engeri gyekukakkanamuko ng'omuntu akutte mu bugere obwo so omukwata bulungi nnyo n'obeera nga omuweeweeta wansi mu bugere bwe oba abantu abamu preferringa n'omukola foot massage nti omuba nga muli mu nsonga z'okwepimpana osobola okusalawo nti kamuweeweete mu bigere okuva wansi like muwe dakiika nga 2-3 just kumukyamula muteeka mu moodu tubeere nga twepimpina munnange ekyo ekitundu kisobola okuyimya omukyala kisobola omukyamula kaabe musajja bano bamuyita bansindikanja nti azinakamu naagwe olumala okugwa gwe genda mu bugere bwe butakulemuko ojja kulaba ng'ayimye kasabeera nga talina nnyonyogezo kuba waliwo gw'olinza okukwata mu booti mu bugere n'atandika okuseka obusesi rapidly njogera ku muntu ng'asobola okufiiringa okukakkana n'akukkiriza okukola ky'oyagala lwaki abantu abamu beegomba ebigere oba like ye awulira omuyimo gwe guli associated n'ebigere bye nti abantu abamu embeera eno esobola okutuukawo lwakubanga yali ng'akyali like mu biseera bye ebya puberty oba ebiseera bye byeyandibadde avubukiramu oba okubeera ng'afuuka omusajja oba omuwala like yeegombanga nnyo ebigere asobola okuba nga developing relationship n'ebigere kati n'alyoka akigatta ku bwongo bwe oba nekikonectinga ku bwongo bwe n'abeera nga kyakwata nti ye okuyima olina takula bugere alina tunuulira bigere sammene olaba batulina butunzi mukazi nga yambadde ngato heels ezo naasubbalala mumube nako ku maanyi agali mu kigere awo naasubbalala buli muntu alina ekitundu ekimusubbalaza kabe mukyala nga yayagala just omukwate mu bugere bwe obuzanyise naasubbalala ngeno yona ne bw'omukwata mu mabeere simanya kwata omusino simanya munywegere nga tebimuzangulu nga tareactinga ng'ekigenda mu reacting sa kiri wansi awo wokka so byebyo byange temwenda subscribinga likinga no commentinga basharinga mukola kyattendo mukama abanjagalire ate era abankuumire. Yeah.